Pastor Ssenyonga kyakola mutabani wa Makula munange yakimukola kyeka n'ababukedde katabalwaze Makula pressure yavuddeyo n'abitunyonyola ngenda kuba bibawa mu maaso awo mu bujjuvu naye nga tanaba subscribing mukwano kusaba soko subscribing waneeno ku Meranke News, liking eno video, sharing or commenting, ateka ku notification bell ako akate wentekayo video obelenga tojisubwa wa returning subscribers bagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo baddiya era mbasaba temujangu ko babikwano munange omukyala Susan Nokula yabaddeko ku program awo ku Soul TV munange n'abakaawo byayogedde n'ayogera ku Pastor Ssenyonga munange kyakola mutabani we kyeka mbuno abaana bamunyumizanga okusomero mu Pastor Ssenyonga yagamba mama wo malaya biki yanyumizaawo ekiboozi nga kiwanvu era ngena kuba njibalekirako video maaso mugirabe bina byayogedde naye abantu mu comment section babadde beebuuza buno oyo omwana ku myaka gy'ayina oba ebiseera emyaka gye yayina mbu oyo mwana yali ye tasobola kiraba mbuno Makula yayingirira amaka g'omukyalo omulala nga beebuuza mu comment section abasinga we batyo we babadde beebuuza munange nayogerako naawe ku kiboozi kya Bukedde butya we baali bagenda okuba nga bamulaza pressure era munange kambere nga mbalekirako eno video mubiwulire bulungi nnyo nga biva mu kamwa ka Susan Makula munange nga byennyonnyolera ye kennyini nga biva mu kamwa ke. Video yino kambere nga njibalekirako naye nga mbeere bulungi mweraba. Mutabani wange yakomawo yali yava ku ssomero najja nangamba lwaki Pastor Ssenyonga akuyita malaya? Oh my God. Felan. Oh. It hit me hard. Muto. Nemubuuza wabijjeewa. Naga mukwano gwange be babingambye ku ssomero because nali simukkiriza ku accessinga nnyo TVs ezimu because ne waka nali na blockinga channels ezimu manyino TV ebeerako lugambo n'enneno so nga manyi zino nezino zebasobola be waka naye nga asoma ali busy so nangamba mukwano gwange yangambye nti Musumba Ssenyonga yagambye nti mama wo malaya yeetunda. It hit me hard. I know. Yeah, so that time nawulira bubi nnyo not to leave him nini ngamba oba singa tekyatandika maybe bino tebyandibaddewo kati omwana batandise omubuuza ebibuuzo bingi so that time nzijukira nga ali confused naye nangamba nsagala agenda kusomero bakwogerako ebintu bingi biki so I called Bebe Cool nemubuulira biki nangamba mumpe musindike ewaka mumpe kusimusoke njogere naye musindike waka he needs to understand this nange position ye muje nalimu being a celebrity ngo ina abaana kusomero babuuza ebintu bingi babalaba so he talked to him nakitegeera nti bozali wa celebrity expect this and this mama kati ali mu limelight tosobola kukizaayo nawe tewasalawo okubeera mwana we she didn't choose to be in media so then time neitawo nakitegeera kati alivize nakyo eringa kyebagamba nnyo nnomo COVID so that time abantu aba babiri bankola bubi Bible tenskiriza kuhatinga because mutima temulina kuba mu bukyayi naye mbalaba bulabi hamutayina budde bwa Makula naye bano abannaku bano abakopi abali mu Uganda abeetaaga ssente za PDM abo bagende bafune bye bakola kati abo boogera nnyo naye tebalina kye basobola kukola trust me. Kati omutima gwaguma boogere nafuna pressure yava kuba nti babingiza mama wange nkitegeera so kyobola saagala Bukedde so ababukedde bagendako ewa mama wange omujjako interview ekyebando yes batomanyi nga simanyi in fact omusajja oyo yagendayo yatuuka kwolwo lwennyini nali nzize wa mami kati nga nebase mu kisenge so bagamba mami waliwo abagenyi boyina kati gaina yingira nagamba nze kubuuzaako ndi mukwano gwa Makula biki mami namwa ne chai
kati mami nampita nangamba wali omukwano gwaze so anenzija ne mugamba gwa nangamba anti nze nkola ku yasoka kulimba nti akola ku Daily Monitor ova mu Daily Monitor ne mugamba Kamalo bakubira mbabuuze oyagala ki kubanga nayinako enamba y'abantu bemanyi Ramiti yali akola mu Nation Media Kasiko akola mu Nation Media nayinamu abantu bemanyi so namala neganaga nedda from Bukedda njodde ne chai mumuwadde kachayi kamwe mama wange ebyo nga abirina I know ne mugamba oyagala kinagamba denze kubuuza ku maama ya awulira atya nga oli mukyala wa Pastor Bujimu ne mugamba ayusoba ne mugamba gwe mama wamanyi gyoyendera tata wamanyi gyobera mu lodge amanya abakazi bwe wake bakaku mpulira waliwo agenda ne mugamba byokola wandyagadde omuntu omulala bikole no simanyi sagala okitekinga personal ne mugamba it's personal first of all what trespassing nze tewayogedde na kyoyagala tewayogedde kyoli mu mawulire nga manyi teweyanjudde mu butuufu olimbye singa nkubira Daily Monitor right now bakimanyi impersonation exactly ne yeetondawo nengenda okerera ku makyanga yakuba ebifaananyi by'ennyumba already biri mawulire ne muleka so that time nawulira nga pressure nene then one time